ndabikanga kubuza emirembe funyemu ekirowoozo njagala kukuwa mirembe kulaba otya kino. Tubalamusizaako mwenna abatulaba abatugoberera ku mukutu ogwa Nyondo Media. Amanya nze Nyondo Rozet. Wabula nga tukyali mawulire ga nnaku ga muganda waffe eyatuvudde ku maaso Joani. Olunaku olw'eggulo twakoze ka interview okubategeeza kubanga ebiseera ebisinga kyetaaga nnyo omuntu okumanya ekibeera ku ground. Twanyoleddwa nnyo era n'essaawa y'olwaleero kubanga afaade bamumanyiiko ekitonotono ekitali ky'amaanyi kuba kati faade naffe client waffe nga mwana muntu mulungi kale ne woyita omuntu era n'omubuuzaako wallahi ya Mungu bamumanyi ate nga badde mwana mulungi. So n'okujjanga okola stories zino eno ebiseera ebisinga tubawa obubaka mwenna abatulaba n'okulaba ekigenda mu maaso. So n'okuba nti famire y'omwana gyeri ewakka nayo yanyoleddwa naye ate ebiseera ebisinga tumanyi okwemirira wamu ng'Abannayuganda ne tuyambako mu ngeri emu oba endala olw'ensonga nti omwana ono yafudde mulambo guli mu ddwaliro wabula famire kyeyali etaaze oba kyeyandisinze okuba nga yeetaaga kwe kuba eriisa evvannyuma ku mwana waabwe n'abeera ng'ataaziikibwa. Kiruma nnyo nga bwe nakibagambye omuntu okufiira wano ku ddungu naye n'atasobola kudda waka ate n'azikirira ddala kiruma nnyo nnyo nnyo. So famire gyeri eri ready okuba nga ekwasaganya ku by'okudda kw'omwana ewaka naye nga bw'omanyi nti kamukamu gwe muganda bayinza okwetaaga ku mukono gwaffe ngaffe Bannayuganda abawangaalira wano. Kyo tukikoze enfunda eziwera nti abaana bangi bavudde mu bulamu bw'ensi ne tutuula ne tubategeeza ddala abantu abawangaalira wano e Dubai ne mbeera nga mutukwasaganyizaako ne tubeera nga ate tuyambako famire omuntu yonna abeera nga adda e Uganda. Era nga lunaku olwaleero gwe mulanga gwe tukuba kuba otwalade vidiyo yasoose olunaku lw'eggulo waliwo abaana abambuuzizaako nti kati batwagala ku contributinga ku mabugo tugenda kukola tutya. Nze sikiriza nko mabugo ga muntu gonna nti nga kwate nedda. Era tukola video ne gye tuba tukoze tutirattaako ennamba ey'omuntu oyo ali responsible naddala nga maama. So ne kweno video tulina kutaako namba emu yokka ey'amaama nti gwe wenna ali e Qatar, gwe wenna ali USA wadde oli Canada ng'omanyi nti wali ofiiriddwako omuntu ng'omanyi obulumi bw'omuntu singa abeera afudde ate n'obulumi obwo singa oba tokubye liiso oluvannyuma ku mwana wo tusaba ennamba egenda kubeerako okwo bambi konna k'obeera osobodde kateekeko Mukama y'anaakuwa omukisa. E Dubai twasazeewo okuba nti wena kutambulamuuko ne mu Dubai ewamu ne mukwano gwange nga wetubadde naye olunaku lw'eggulo n'abalala tujja kutambulamuuko tuyiteko munene mu Sharjah wonna tusobodde okutuuka tutuukewo kera bonna mutulabye temugana kutukwayo ka ssente era nga tujja kateeka mu nsawo yaffe wabula kakuyambako omulambo gubeere nga ateegudizibwa e Uganda. Abali e Dubai wonna tusobodde okutuukayo byonna tulabyeko temugana kutuwa kyonna kye munaba muyinawo oba mwemeti zonna nga tutuuseeyo musobola ogenda maaso n'okuba nga ate amuteeka obubaka bwonna musobodde ku nnamba eyo eri awo n'amanya gereeta ya mobile money era ngegenda kubeera ya maama. So bendi nabo kabagenda babuuzaako nate era tweyongera okuba nga tuwayaamu naye nga go mawulire gannaku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi ba Nyondo Media mwenna tubalamusizaako gye muli. Bannange bitalo nnyo ebyokuviirwako muganda waffe yabadde asoma ku eno building kino ekizimbe abadde yakavaako naye bambi tusaba omwoyo gwe Allah agulamuza ekisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Saba Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako. Ne twongera okusaba buli ali gyali yenna ng'olina ky'olina jese ebintu byakuyambagana tuyambaganire wamu tuleke ng'omubiri gwe guddizibwayo e Uganda. Lwaki tukola story eno kuba yadde mukwano gwaffe naffe kyatukakaseeko era si gwe mulundi ogusoose okuba nti tujja eri gye muli ne tubategeezaako
ne tubeera nga ate tukwataganira wamu. So ono sisi wange gwendi wano naye waliwo ne sisi wange omulala atudde ku sayiti ayagala kamera ajja kubeera mu kamera which is okay, naye nga nabo banywerera wamu baakedde bukeezo nabo bida tutudde tukubaganya ebirowoozo tugenda kukola tutya tetumwinako kakwate Jowa n'ate munnayuganda munnaffe era ng'abadde mukwano gwaffe. So dear ate nga naye abadde atusupportinga tuwakuba clients kino kiri. So dear nayo tusaba otubuuzeeko. Nabeerawo naye nga kati nga Jowa nebabadde nti obinviriza abadde azisalaye naye nga asobola okuwa mukwano gwe n'agamba agenda Nyondo akuwa ekintu bwekiti. So eyo naye eba support y'amaanyi era twongera twanywereddwa kuviirwako Joan nesaba Allah omwoyo gwe gulamuze kisa. Kituufu si kajanja wallahi ya Mungu Joan ye yatulumye. Joan ye yalumye abantu bangi babadde muntu mulungi nga muntu w'abantu nga buli kimu tukwatiza wamu nekiba kiguddewo. Bambi so kati olunaku olwaleero tugenda kugezako kubanga tuyitaayitako muno mu Sharjah yenna nabaatulabyeko temugamba nti ate mwagala ki oba kiki. Tugenda kutambulako n'abantu ate abatutwala wano ab'akakiiko tugenda kutambula ffe nga ffe era tetugenda kumala gatambula kyeyagalire. So tugenda kufuna abantu b'ekikakatako tubeere nga tutambula ffenna oba otuwaddeyo 5 oba otuwaddeyo 10 kamu gwe muganda ne abazadde babeere nga ate bayambibwako mu ngeri emu oba endala. Kino tekikolebwa kuba nti nno lwakuba abazadde tebalina, abazadde basobola okuba nga balina naye ate era nekana kaba kongezeddwako kubanga okuzzayo ewaka omuntu abeera afudde ekintu kibeera kya bbeeyimuuko. So n'olw'ensonga eyo tusaba yenna n'abeera asobodde nga we n'abasabye namba kweri kono kati ako n'aba osobodde munnaye ne kaba nga nako kajja contributing akuddayo kwa Jowa kubanga bangi balemeddewo ko ne batadda waka olw'essente ne bazaayira ko ne bateeka mu ttaka ne batakola ki ne bakaddayo waka. Kati mikwano gy'osinkana bagamba ki? Mikwano gyange gye nsinkana okwogera ku nsonga ya Jowa. Jowa buli omu yamulumye naye buli omu kyayogera ku nsonga ya Jowa nti Kamaama lukabira wano eno naye Jowa abantu abasinga omuntu wabeera nga avudde mu bulamu bw'ensi buli omu agamba abadde muntu mulungi naye okwogera amazima ogali nti Jowa simulaba ola muleko ng'ayinyulwanyeko n'omuntu yenna mu buli space mwali. No, Jowa abadde tayomba nga talwana nga talina kyeyeenyigiramu kikyamu kyonna. So kati mwabadde mwatambuddemuuko bifo okunoonya ku mabugo bambi temunaba kutandikako mwenga mmwe? Yes, twatambuddemuko okwosajjo ne tutambula ku bantu mu bizimbe ebimu era ne tufunayo kye tufunyeeyo ekitonotono. So kyensaba nze wabaayo omuntu yenna ayina kayina ne weebaddiramu emu bweti ng'ogiina kamukamu gwe muganda tusaba mukwano tukwasizeeko tusobole okuzzaayo omubiri gwa munnaffe ku butaka aziikibwe ne maama we abe musanyufu mutima nti yadde yalumiddwe omwana we yafudde naye ate amuziiseeko. Ekisinga okuluma abazadde omwana okubanga tazaawa n'azaayira ddala. So tusabe Mukama Katonda kubanga ebiseera ebisinga ate tusaba na buli omu yenna abenyigiddemu kuba nti ono omwana adde waka waleme kubeerawo ko obuvuyo bw'amaanyi nnyo. Maduba era omwana yalemera kunene oli yafa ate nga bukimu kyali kirabisewo tebwali buvuvuŋŋano kaseera ako ono omulenzi yani ye Fred oyo yabika omutima. Omwana family yagaana okukkanya n'abaali eno ne wabaawo okuba obuvuyovuyo obwaliwo obwalemesa n'omwana otuuke waka. Naye nga sente zaali zirabise kubanga abantu baali bagezezaako okusonda. No, abantu kyabamalamu amaanyi okusinza ekyavanga mu guruupu. Ze twasondako kati abamu ge babulira mu guruupu bano bakubagana ne bano nga tesobola kuggwa. So nze nandigambye nti twandibadde tukwasiza wamu. Nze leero nno ne wemba nga nze nvudde mu bulamu bw'ensi eno Rozet
nangayo tewali muntu yemalirira buli muntu yetaaga support so tubeere no ku mawanga entufuna emikwano bwe tumala ofuna emikwano egyo ne bazadde baffe basanyuka nnyo nga bamanyi nti nfiiridde ku mawanga mikwano gyange gikoze enteekateeka yange y'okunziza waka sana newe ziba weeziri kino ekintu kikikola lwa mukwano n'okwagala nti omwana we gy'abadde abadde mu bantu tetusonda lwakuba mutusonde jiwani wawe balina sente no just tuba tulina okuteekayo ekyo kye tulina okulaga famire nti omwana waabwe gy'abadde badde banne abannayuganda banne teri sente emala ate yadde ne famire y'abajjowa nti ngeza bugeza nti yadde baba balina sente naye era naffe twetaaga okulaga nti tukwatizaako famire eyo yes nti akatono ke tuwadde mama Joan kati omuyambako ebimu n'aguma kati ate bwe kyatuuka omuntu takyafa olaba abantu balwana Uganda oli n'alwana ne bamutimba ku TikTok ku social media kati bwe twatuuka obulamu bwe tutambuliramu bwa internet omuntu n'waba tajagadde wabanga nga mulamu osobola obujjewala so obanga ofudde mu bulingira mu abo boolimu kwe kugenda obba omuntu atambuza ki zonna ndigende tunyigira nga kintu ekyo kuba omuntu aba afudde ng'abantu jasi okutya tufuna okutya nga munaffe atuvuddeko ku mitima n'ofuna okutya kati nga kyovula batambuza nnyo nze sijajinga muntu atambuza kintu cause naye aba ayongerayo okumanyisa ensi tulina n'abaana no nga bajja naye nga famire nga tekimanyi nti omuntu ali wano ku ddungu nga teyabasiibula yajja yekka nga mulingeri vidiyo yeyambako ewaaba omanya nti omwana oyo muki yavudde mu bulamu bw'ensi eno so nandigambye tukwataganire wamu tuleke complaininga ku bintu bitalina makulu tukomplaininge ku ebyo ebirina amakulu kati omuntu waaba ataddeyo omuntu nti gundi afudde tetukitwala nga nsonga cause ffenna tugenda kufa bakuba bannaffe abamu basookayo buki busoosi nandigambye tukwasize wamu buli alina kyalinayo bateeke esimu ya maama w'omwana basobole osindika amabuga ago ku simu ya muzadde omwana singa obaana omuntu nga tomwesiga kwata ennamba oteeke okwo ku simu ya maama w'omwana oba akozeemu ki mabugo ge ga mwana we kolaga obwa Sseruganda kubanga ne ku kyalo kwe tubeera abantu bamanyi okusonda amabugo wa sente ezo naye nga teziri kugenda kuza muntu wamba kumutwala wa mulambo naye nga olwedde omulambo guli awo waka naye ne bakola ki so mulimu abakivumirira naye okufiira ku mawanga kye kintu ekiri expensive sigamba nti omuntu ali mulago bagenda kutwala takisi bamukole ki yensonga lwaki twetaaga okuyambibwangako nze sina muntu gwe ndinyigira nga mpostinze kuleka nga bampostinze nga ndi bwereere naye nga nyina engoye nteekaayo kyenagamba Rozet nze nsi wennemerera sina ngenda gana kamera kujja kusaba buyambi kozi mba nnemereddwa kyekyo kyange Joe ekintu ekyo kyogerako kyantwamu bakivumirira ekyokuteeka ekintu ku social media kugera ku muntu aba afudde nze nga nze sikiraba mu buzibu kuba kirina engeri gye kyongerayo ekintu n'okuyambibwa n'okulaga abantu ng'abafamily zaffe abantu betwalekeeka nti si buli omuntu ali ku mawanga ali bulungi baana bangi abeetaaga obuyambi kati Nyondo olaba lumu natambulako n'engenda e Dubai ku streets nga kuliko abaana Abannayuganda nga yeebase ku street naye ng'akugamba nnoonya n'ezinzize ewaka siziina ng'essubi lyamuggwamu ayaga poliisi emukwate nenga ne poliisi emuyitako bisi temukwata kitegeera so ekyopostinga ekintu ku social media sikiraba mu bubi okujja ngo bapostinze omuntu nti ali bwereere muti obola mu ngeri emu oba endala n'okumuwaayiza nti yakoze kino yes tekiri mu bubi n'akatini kale so waliwo abaana badde n'abaana bali mu biyumba ayina abantu bagiteekako okwo ya maama obanga olina akawaazi ng'osobola okuteekako kona k'obeera otaddeko jo abadde asula munaffe ng'agezaako okuba nga atetenkanya obulamu abeerewo naye Mungu n'amuyita so naffe obudde bwonna tukola ki twabulira ensi
okufa tebakudduka okufa tebakwewala mukama aba atooseza tubenga n'okukkiriza mu mutima nti mukama aba yakutonda nti ogenda fiira wano n'okola ki nga ogenda ofiira oba ogenda ofiira so nze nandigambye abaana abali mu biyumba bonna tubeere n'okukkiriza mu mitima ate tweyisiza bulungi ku bantu bannaffe kuba John yadde eyisa bulungi omanyi omuntu eyisa bulungi akubeera kugenda sonda ssente wano omwana olina oteekayo ssente oba kinyina oteekayo ng'olaba omuntu yeekubiriza kintu kye bayita okweyisa bulungi kirungi mu bulamu bw'ensi eno kyekirango kye twakola n'omwana omugenzi Sofia family of course yali nga bambi erina naye ne family yasanyuka nnyo okuba nti ab'emikwano bagattira wamu twayitako wano wali naye nga basonda essente olina kwazidde zino yakuwadde ziri ate nekyala n'abantu abatera okweteekamu ssente ez'amabugabo ne bazirya zingamba ziba za kisiraani nze nozitya nzitya ssente y'amavugo tenyuma kuliibwa olaba Rozet abantu abamu kale bajjajinga abantu nti gundi yali asente z'amavugo oluusi nga teyakola ki kiba kirungi nnyo ngera oteza nti enamba tukozese ya mama wa mwana sente zisobola okuba nga zituuka ku mama w'omwana tekyetaagisa muntu omukubira kuba buno obudde banenga oviiriddwako omwana wo n'oba tomukubidde jasi gwe teekako amavugo g'otaddeko mukama anaakuyambira eyo obubaka eri maama taata ab'eŋŋanda abaafiiriddwako emikwano taata ne maama n'emikwano n'abooluganda bonna tubasaba Allah abagumye kyesobola obbagamba fule tusobola bagumya nga fabula Allah yalina obbagumya paka omuntu wawe wanaabatuukako bamanye nti bamuziiza kazi gyowaga yali talinayo omwana kyenawuliddeko nti abadde talina mwana obubaka bwowa maama taata abaluganda mikwano obubaka bwempa maama agume amanye nti Jowa yagenze takyadda agume nekira kyempa emikwano naddala egibadde nnyo ku lusegere lwa Jowa nti bambi maama mumuleke mu kaseera kano maama mbegayiridde mumuleke yamanyi kyayitamu omuzadde yenna yamanyi kyayitamu essaawa zino so bambi mbegayiridde maama mumuleke mu mutima mulungi muleme mugamba bingi bigambo bireme kuba bingi kuba mwe nnyini muyinza ate okutula maama wa Jowani so byebyo mukwano so n'okukwatagana eri buli muntu abasaze okuba nga bakuŋŋaana okuba nga wabeerawo ekikolebwa kubanga omuntu nga badde afudde ekiba kyetaagisa okusinga kuba kukwatagana n'obwawamu kulaba nti omuntu yabeera ddewa kale nga tumaliriza tweyongera okusabira omwoyo gwa Jowa bannange ffena gye tulaga gyeva ne gyebulaga omuntu n'owobaddala newokuddala ng'omuntu abadde afudde newe nadda waneero nenjogera ku Jowa rest in peace kyesimanyi mu bbanga akiinanga bajatuuka batukasira bagambe nti rest in peace ate obeera ogenze obeera okoze ekiwabula mukama atusonyiwe byonna ebitusobako nga tukyali mu bulamu bw'ensi eno teri muntu atasobya kuba Katonda atuteekawo ne tuba ate nga naffe tulina tusobyamu ne twegayira Allah otusonyiwe kye tuba tusobezza ensonga lwaki tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun saba Allah amusaasire byonna byamusobako amiina sijja kusukkako awo naye nga enamba kweri okwo yenna n'abasobodde kyonna kyabalina abataddeko kyonna bannange ne beba 10 lwa Uganda oba 5 oba meka bagamba kamu gwe muganda tetuli mu kulaajanira famire ya Jowa nsonyize famire ya Jowa terina obusobozi busobola okuba nga weebuli naye tulaga famire omukwano nti omwana gy'abadde bannange abadde n'abantu be oba oli awo famire eyinza obutavayo okwogera byonna nengenza obutemalirira mu byonna okuba nga omubiri gw'omwana gudde ewaka naye ffena buli mukyala n'abasobodde naffe kamwa koogera tucontributing kamukamu gwe muganda bannange mubeere bulungi atakumira mpeera kyengamba Rozet kino saagala bakinyiigire nti oba famire erina ssente oba terina kino tekibaamu kunyiigira jasi kuba kukwasiza wamu era tebakinyiigira nti muntu yagenze ku midiya olwedde yatambudde
kwaffe twamulayo ku TikTok buli bwamu yata oba otambudde oba tekyalina ate munange omwana atambula ku midiya aba bamwagadde bana bangi abafa waneeno n'owulira nti yakola kine nga teri wadde namuwadde amutaddeyo nti oba ki rest in peace lwaki kuba tabadde muntu mulungi eri bantu kuba kuno tetusaba buyambi nti batusabye buyambi just tusaba enkwatagana nti omuntu waba afudde tukola tutya kuba enkya ono Joani leero Joani enkyanzi singa mba nvudde mu bulamu bw'ensi eno bakola batya famire yange muntuusiza mutya wa ewakka nze famire yange ndowooza ebeesobola okusanyuka nga munfuddeko wano simanya bane famire ndadde ezimu tezaagala kamera naye nze kyemmanyi nze yange erabika esobola osanyuka naye nga twesabire omuntu yali asaana afiire ku mawanga nga tafiidde ku mawanga nga afiidde ku ggwanga lye ate n'ataddayo nduusi bakuziisa eno nalla Allah abasaasire kulemererwa tosobola kuziika wano nga sikulemererwa sometime ebambeera fena tetuli bagagga Allah gye natona ng'onze ndi mwavu gwe oli mugagga so kati gwe omugagga olema okuyamba nze omwavu fena tetutuukiridde so kino tukikoze lwa mukwano gwaffe gwe tulina eri omugenzi Jowa era nga bwe mbagambye kankiddingana emirundi n'emirundi enamba kweri okwo egenda kuba ya maama era yeriko yokka mugenda girabako nti yonna gy'obeera oli osobola okontributinga konna k'obeera osobodde nga newankubadde oli Uganda nga newankubadde oli luddawa kasente akajja kuyambako famire okukola ekintu ekyala kyonna so tubaagala nnyo bannange mwebale kubeerayo tukimanyi ba hustlers mulumirwamu ne hustler nammwe singa abeera avudde mu bulamu bw'ensi era bangi kyabakosezza wadde muba temumumanyi ne mumutwalanga wa Luganda kye nasinze okulaba waneeno nti singa abeerawo omwana abeera afudde waneeno kuddungu abaana bonna buli omu gy'abeera ali awo naabeeranga muganda we balumwa era banga banyoleddwa so tusaba yena kyanabasobodde kiteeko ku namba y'essimu eyo tube nga tuwerekera omubiri gw'omugenzi gutuuke ewaka mukama ateekemu obwangu tujja kusaako ku mukulu kikomeko kuba ebisira ebisinga atera okuba nga akwasaganyizaako ku mbeera eyo omuntu okuba ye buli omu atuukawo okuba nga bamutuusa ewaka then waliwo n'omukyala wane tulina n'ekyamaani wane eno mukulu Isima then tulinawo kyamaani w'abakyala Nalongo so tujja naye mutuukirirako okwo olwaleero tugenda kuyitako wano mushalija enkya natusobodde tusobola okuyitako e Dubai betutalabye naye nga balabye ka vidiyo kano tyako kyonna kyobeera otaddeko kibeereko inshallah Allah ajja kuddizaawo omubiri gwa Joani budde waka omukama omwoyo gwe agulamuze kisa ndabika nga kubuza emirembe funyemu ekirowoozo njagala kukuwa mirembe kulaba okya kino